Kale mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutugoberera nze waswa Emmanuel obulamu buli butya nsubira muli bulungi nnyo tutambula ne bannaffe ba Biv Organic Access Building Lubaga Road omusawo omukugu tugenda mu Christmas season fo okulaba nti oli ebitafuta fireme kugeza detoxification mwabave ebweru tira ku Biva bakujjemu ebichafu sebe masabusa gwago wayize n'oluzungu detoxification nenga ina very special way ina Calvin Kayanja president wa Bankuba Kyeyo nga celebrating a birthday eja week eja ngabiri mutano guno mwezi gwa gaba ku Christmas kwennyini ne yazanye ebintu bye mtukolera bannange tugezaako okuddiza Katonda webale nnyo okukyala ku brands shoppers onaku lwa leero omulimu ngulabye olabe edduuka ngoye zennyini zendaba bali abakyala abagagga abanyirira zeziri wano ngoye n'ebisigadde so in a very special way eno show dedicating the buli muntu alina omutima omulungi nga Calvin gwalina president wa Bankuba Kyeyo sagana ganti Calvin ye president oli otya ndi bulungi okay bali batya abantu baffe bali bulungi batulaba jatulebira ddala bebale kusubscribinga ne bakope nnyo bye tukola kuba be bantu betwetaaga enkya bakuwuliriza ddala kirungi ekyo okulisa omwana kirungi bebale kutusabira okay onakola ekindese wano abaana baffe 10 president bye yaŋŋamba so far tulina wano 8 ababiri basigadde somewhere naye nga nabo bafunye pugoni engoye zaabwe zibadde beetaaga waŋŋamba oyagala abaana 10 ab'okwambaza season eno kituufu kubanga muwala wange bamuwa wano omukisa ne bamwambaza njijukira ffe bwe twali tukulidde mu aso nnyingi nti Christmas yatuukanga nga tetulina kyakwambala well singa naffe twatuukanga akaseera ne tufunayo abantu abasobola okutudduukirira mu nziruukiriro eno twandibadde tuserebulatinga wamu ne bannaffe kubanga ennaku enkulu zaatuukanga ne tugenda okucakala naye nga engoye ze wacakaliramu omwaka guli ate era z'olina okwambala sinakindi nga tolina emigatto nga totuzambala ku nnaku lukulu naye ng'ogenda okugiddamu okujambala gye bakugulira Christmas ewedde nga tekyakutuuka ate weewaawo nga toyinza kunenya muzadde kuba ye yali embeera ye so Katonda bw'aba akublessinze ng'edduuka lino bwe lyablessinga muwala wange ne limuwa engoye lyamuwa night nnungi nnyo era agyagala nnyo muwala wange yennyini hoppa okitegedde bulungi nnyo gaba naye mwebale nnyo ezo twazi omukulu yangambye Calvin oyo omwana amwongera engoye ze zisigaddeyo ziizo so neyanziza nnyo neyanzege waliwo endala zizino kati zino za baby eno special package one yakazaalibwa omwana yennyini ono bibyo oba zino ngoye kika kisizimanyi naye gwe manya z'abaana buno nga ndabanga obusuukasuuka buki body suits body baby suits mama oyo anabutegeera ziringa kiri ekiyumba kyaffe zino nzirabira ddala stocks zennyini bujja munyumira kuba omwana oli mweru yatwalira ddala kala ya kitaawe tuddugadde bizibu na musana gwa nsi eno yatwala ya nnyina bannaye nga neyanzege byonna bibyo byabaana gwe gano nga maanyi gennyini brand shoppers gikabalagala tirupati mazima mmolo okugirira bannaye aba brand shoppers mwebale nnyo mwebalire ddala kasa wamanya kasa omukulya yalegenda ogenda gulwa nengoye nagamba ate olaba nasiima ku kiri neŋŋamba nti omukisa guno siyinza kugubeerako nzekka n'abaana abalala 10 babeere blessed ne brand shoppers basobole okunyumirwa Christmas okiwulira bulungi omwana bambi yanumye yabadde Nkuba Kyeyo kasi awulira ekigambo ekyo najja mu inbox omwana wali wano okumpi naye bino tufuna message ennyingi noonyiza kyati y'omwana n'embula nalema okupininga enamba eyo omwana wali muno muki muno era nga nagamba Emma obanga ali kumpi awo wandibadde omungatirako naye nga ngenda muteekako ebyo nebifuna message bina bulidatika ku message ataano nebula nginonyeza negano tracing bane muwala kujja kuwa omukisa kituufu so ndeera mbakubiriza muli eyo mukole ssente tulina abantu abasobola okuyimirira naffe mu buli mbeera omayinza nagamba nze siwa kimu kya 10 na kiweebwayo mu church nkiweera ddala abantu abali mu community lwaki nziriza nnyo abantu
nti mukuddiza abantu mwemuli omukisa. Tukwatireko nnyo abantu abatuddiza abafaayo okulaba kye tuyita mu community ne bayimirira naffe. Lwaki okkiriza nti nze nyimirira ne Brenda bagita batya? Brand shoppers. Okitewulira bulungi. Lwaki okkiriza nti nze nyimirira nawe? Kuba nabo bayimirira n'omuntu ki? Nti ono yeetaaga ne bakola ki? Ne bayimirira naye. Yes. Abantu bonna bandige nti Calvin Kayanja ayina essente. Lwaki tuwa omwana we katuwa ow'omulala? Naye olw'okuba nti okuwa mutima tegusosa ate tegubuuliriza nnyo yayina nnyo okumuwa. Okitegeera? Omukyala yampa gomesi ya mami Jozi. Mami naloka kuba endulu ono okufiirawo. Nkutidde. Nange ne bampa masaati byonna byatuuka. Kafaananyi kaliko wa postinga. Naye wali onyumyemu sebo nga toli wa bulijjo. Kanyabadde ngoye z'erandani. Era njagala kukubiriza mikwano gyange mwenna. Duuka mulinoonyeeko, mujje muwagire abantu kuba balina engoye ennungi. Kuba bwe mwaleeta engoye kane tudiscussingako nze ne mukyala wange. Nti owayi zino gye tuzungira nga tetuziraba alaba. Kotoni yennyini UK London. Okiwulira? So abaana baffe bano wadde engoye banne bana abaana mbalaba buli mwana alina olugoye otakka wansi wa mitwalo 7 olwa Christmas. Abaana 10 obutakka wansi wa mitwalo 7 omukulembeze president yagambye bazitwale zijjudde ziri muno buli mwana akabeera kakute ono ekakka wansi wa mitwalo 7 engoye za Mother Care Company okuva era London ndowooza gye ziviira ddala so omukulu neyanza ku lwekyo. Kitiibwa kya Mukama ate era nange neyanza nnyo. Kati waliwo mu nsawo yange oba ensawo eriwa osobola ginkeberako katono nnyo mulimu ebizigo ekikebe ky'ebizigo soko kimpereze otyo kati munange olaba buli omu agaba kyakola ki kyalina mami wange yakwata leeta wantu tulabe yakwata ebizigo bino ebizigo ffe tubikola ewaka Calvin nkulidde mu bizigo nawe obiraba gwe wunyako buunya babita zango habo sulula zango habo jeli obirabye akaloosa konna muno n'abaana buli kimu ekiri bino nema minangamba kati bino kati byo muchala brands asiga abaana naye nabimuddiza bigenda London jasulero tugenda bitika kunyonyi bigenda kunyonyi kizigo kirungi sebo era omwana we wavaava kati nnyo nga tumusiga ebyo gensonga eterera bulungi nnyo sebyo muchala brands bino ebizigo mami yabikuweereza bibino ate kembikutteko nange mbyongeddeko omukisa omanyize ndi muntu mukkiriza okiwulira bulungi kati naye kembikutteko bigenda okugogola olususu bigenda okugogola olususu yagala nnyo nga bwekiwulira so omwaka guno tugumazeeko oba kakibo ine eri abantu mwaka guno ngera bwe nagamba n'omwaka ogujja njagala kulaba nti abantu baddayo mu communities zaabwe okuddiza abantu kuba ndaba nga kyekirimu omukisa tukisanze nnyo nga tumala ebintu bingi tumala sente nyingi nga tujiziwa n'abantu abatujooze ate ne tulemererwa n'okukwatagana n'abo abantu bennyini abakwataganye naffe bantu bangi bagenda bava ku bintu by'okuyamba abantu olw'embeera y'abantu gye beeyisaamu nti waliwo omuntu ayamba abantu mu ngeri ey'enjawulo tebasobola kumuwagira mu community olw'okuba nti bo abantu tebeefiirayo so campaign gyendiko kwe kulaba nti tuzza omutima ogwo mu bantu waliwo omu ku baana ano gwe masitula ani asobola okwogera ku mwena Shawalu oleka ojja kwogera gwe situka soko ojje wano oli otya Shawalu yendi oli bulungi engoye ozirabe ze bakuwadde anko soko mugambe anko tuyanziza nnyo anko Calvin tuyanza nnyo anko kamera mukatono nnyo tuyanza nnyo anko Calvin nasali Shawalu engoye ozirabye bulungi zikutuuse bulungi kale ne maama omuga nti mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeerera ogw'emirembe omugamba nti Uncle Calvin abaagala nnyo abaagalira ddala waliwo omulala omu wano gwe mambuuza sebo oli otya gendi amannyako gwani Peserusaji Christopher Uncle engoye zirabe zakuwadde mugambe tuyanza nnyo anko wali osoma wakoma mpitu obawulidde wano gwe wawadde ono sookaositukemu ono jangu ono gulaba yavudde bugerere gendi amanyako nzira yanu walukaga ani nzira yanu walukaga engoye zo zifunye anko mugambe neyanziza tuyanza nnyo anko obeera naani Rayani mbeera ne
Nasi. Abera ne Nassa. Nassa driver wa. Wavude bugerere kujja kunona kirabo kyo kyangoye. Yes. So Nassa omugamba Calvin Kayanja abagala nnyo era abagaliza Christmas ennungi ey'omulembe n'omwaka mujja gubaberere gwa mikisa. Amin. Yanazo okugera omulala. Jango omuwala. Katono oli otya? Amannya go. Namatovu Michelle. Anko soko mugambe ne yanze ngoye zange. Nze nyo anko. Namatovu Michelle oberawa? Oberawa? Kawala. Obera nani? Ne mama. Bade musomesa abaana balebe kubula. Malukoni oli otya? Ni bulungi. Ngoye soko mugambe anko ne yanze ngoye zange. Anko ne yanze ngoye. Malukoni kale obera nani? Obera nani? Mama tegedde nti ojjawana. Nona ngoyezo. Yes. Mugambe Calvin Kayanja abagala nnyo era abagaliza omwaka omujja ogw'emirembe ne Christmas ennungi. Okay. Waliwo abala babiri abatabaddeyo ezo ngenda zibatusaka engoye zaabwe bali eyo mikono gyaffe nabo bali beetaga engoye kuliko laale baby omuto ddala naye zigenda kuba zibatuukako kusonolo ekyo on behalf of Trust Media officially kansoke nkwebaza omwaka guno omu kuba baddewo kula kampani eno okuyimirira okuva mu gw'omukaaga ojjukira ebiseera ebyo kintu wakiyimiriramu n'okiyimiriramu ono Calvin president abaddewo buli kye tutuuseeko amakula abadde ng'agira data n'ayiwamu kino n'ateekamu obulamu ne banga butambula era nenkwebaza nnyo okuba ng'otuwagidde gyonna so ekirala kyandibadde ki award award z'aba YouTuber nazirabye oziraba ziri mu kutiika so kubeko ky'ozoogerako one of its kind kirungi nnyo era idea nnungi nnyo buli omu kyakoze yeetaaga okulicoganizingibwa ate tuleme kulinda bagwira kubireeta wano oba bantu baagala kubifuna mu bufunyi nga beebweru bebbali okiwulira bulungi awo nno gaba maanyi enaalabika etya ewange mu ddiiro nga njitiiye nze nkubuulira bwekito bwe kiri kale nja kuba neeyanziza nnyo era waadi eyo oli mu kategori eno wammanga batekulondebwa olina mama fina gyagenda ofuna gyogenda ofuna mama fina yennyini Dr. Biv Organic gyafuna gyofuna ba CEO bono bagase wamo Connect Global gyafuna gyokola ki gyenfuna sozo property awo bonna kibadde bakola YouTube badde okiraba nkiraba mu Connect abadde ateekamu sente Biv Organic byankoledde obirabye ne bala ne cruise mama fina byakoze nabyo mbikoze ezamwe teziriko kulonda zamu era sponsorship tuginoonyeza ddala ekigana ngati emakakadde katino tujja kutula tulabe nga naffe company bwe tuba pushingamu tulaba ate mulimu bwe guggwa naye nga kyamakulu nnyo okuba nti ffe bennyini tucreatinga recognition zaffe ffe ffennyini twetandika okulaba emirimu gye tukoze si bantu balala kuva eri nga talina na YouTube ate ateekeko empaka ng'ayagala kufuna bufunyi olwaleero bajja kukuba n'ekintu kino bajja kirwanyisa naye ate omuntu ajja kuvaayo omulala yatandika okutegeerera ba YouTuber okitegeera so mutandika okwekkiririza mu mirimu gyammwe ate mwe bennyini mwewe credit omulimu gw'ogenda okulongoka n'okugenda mu maaso kyekyo bampereza ekirabo kyange kye bampadde awo ensi ekirabeko katono ze bampa tuli mu sizoni bangabira bibyo bampadde edduuka lino nga likozeemu omulimu bino byakunaaba byakwesiiga kitegedde bulungi ogenda okushanana tonyonyola kirala tonyonyola kiki ogenda okushanana babimpadde anti bangabira birawo bya gundi Christmas na birthday ate nasabayo bucket z'enkoko ttaano eza KFC kulyamu na bafamire zirya n'abaana ba ku street jafunye obwana maye kati zina KFC solo jegule nesigirya nga nakiri aho gumbali bajenguli na buguliza nenga majagala gamers mabino sirimba naso kulya KFC twalina ediga ne batutola ku KFC n'ebya ku nkoko sigigulangako gwasooka gwasemba ogitya busobozi si bugitya busobozi ne like obudde neka nenebuuza nzo olaba nze wose sigirangako olomwana wo ku street era ngenda zigula bucket ba 10 tuzirye munazirirawa tujazira mu Kisenyi zenja ziyora tugende tulete wakukuba kujinya road ne keke ya tujirirawo kale kirungi nyekyo so secho I think mubere bulungi mweraba